oli ku Uganda Lifestyle nze salina si okubanga tempo ensonga zino tuzikwasaganya bulungi di Edgar Wycliffe. Yes, ne ku Facebook nsigala nze salina sif solo kubanga tempo zi oyitawo. Waliwo omukulu Abdallah Kirunga. Abdallah Kirunga ono bambi alajana. Omukazi gwe yagenda maaso n'okubanga tempo zi ayagala yali ayagala kumutta. Kino izo kiwuliranga ekirooto ba ebintu by'okugeresa naye nga emboozi eno ntuufu nnyo era bw'ogenda maaso n'okubanga ojonza ku mukulu ono mutuuze bunnamwaya mu Ngobe gy'agenda maaso n'okubanga awangalira. Agamba nti ye mutunzi wa speya mu Kisenyi era nga amazidde ddala ebbanga ng'akola omulimu guno. Wabula nga womanyi mu kibuga muno woobeeramu ng'asanga mukazi obanga omukazi amusisinkana ng'amulajanya nga bw'atalina kyalina nga bw'ayetaaga obuyambi talina wakusula talina kyakulya n'ebirala bingi namwira ebizibu bingi nnyo omugugu bwe buti. Abdallah n'asalawo n'agamba nti kaŋŋambe omukyalo ono bakamuyambe era bw'atyo kyeyakola n'amukwata n'amuteeka mu kaduuka ka kasupeya n'amugamba sulaawo. Omukyala kubanga n'omwami wali asula baabeerawo akabanga nga omwami ono alabirira omukyalo ono mu mbeera ennungi era omukyala omwami agamba nti omukyalo naye teeyisa bubi wabula n'atuuka n'alaba nga mutuufu omukyalo ono yeetaaga ekyokkola asobole okubanga ate mpozi abeezawo obulamu bwe era yatandika okubanga yamukolera ka mobile money olw'onnondozi bwali awo ng'atandika okubanga amwefunza ng'amufuula mukyala we empisa ennungi yali asoose okubanga ayolesa obanga abeera nazo mu mbeera eyo. Abdallah agamba nti omukyala yatandika okwetoolatola nga afuna ensimbi mu safe ey'edduuka eya speya n'akola ebintu ebitajja omwami wamugambako ng'atalaga nti si yabikoze n'oluusi ng'amwekalizaamu n'ayomba buyombi. Omwami yalaba kiyitire n'asawo n'agamba nti omukyala ono naye katabuse era n'amubuuza oyagala ki munnaye onviire. Omukyala n'amugamba mpa obukadde 10 ndyoke nkuviire neeyongereyo. Omukyala ng'olwo atabuse ameze afuuse ekizibu. Omwami yagamba okweteguzaako ekikukunuku ky'omukyala ono kamuwa obukadde bwange 10 anviire obulamu bwange butereku. Omwami yagamba obulamu bwali bumutabuseeko. Ekyamazima omukyala bwe bamuwa obukadde 10 teyaseetuka yasigalawo era omwami n'asoberwa n'agamba kati nno kino kirabika weekiri kitabuse. Omukyala n'atuuka kussa n'apanga abasirikale bamukube amasasi agambe nti bbaawe yagamukubyo n'Abdallah basobole okuba bamusiba obulamu bwe bwonna ndooza busigaleyo asobole okuba nga yeddiza buli kimu. Era omukyala ono akakodyo ke kaayitamu baamukuba amasasi mu kabina. Bwe bamukuba amasasi gano ajjukira nti sasi oluusi olikukwata mu kifo ekitali kya bulabe nnyo teritta wabula likutuusaako obulabe. Era agamba nti omukyala ono baamukuba amasasi kabina era neiba we yamutemyako n'amugamba nti waaye omukyala bamukubye. Omukyala okola statement yatuuka ku poliisi okola statement yagamba omwami Abdallah Kirunga yabadde n'ababbi abaagala okumutta era bamuggyeko n'ensimbi obukadde 2 era omwami baamukwata emyaka 4 yagimala mu kkomera. Kati omwami neebuuza bannaye kiki kino kye nayingirira wabula yalwana bwezizingirire n'asobola okubanga ate mpozi yava mu kkomera oluvannyuma lw'emyaka 4 n'ajja n'asanga ng'omukyala buli kimu yakyeddiza edduuka ennyumba n'ebirala byonna ng'ebimu birina mu katale bitundibwa wabula ate kye yakola nti yali wa mukisa mulungi n'asobola okubanga ate mpozi anunula ebimu ku ebyo ebintu bye. Wabula agamba nti mu byonna bye yakola yajjusa ekisa kye yakola ku mukyalo ono bano bwe musanga mu kkubo nagaa siina 10 siina 10 siina 5 oluusi aboyinza okugaa nti ye omuwa n'ogenda naye bano basiina wakusula siina kyakukola banaye abantu tubeere beegendereza nnyo. Wabula ate n'ekirala nti abantu nga bano mutuufu bamalako ekisa kubanga abantu abasinga tuyita mu kusoomozebwa okw'enjawulo. Bannyinaffe baganda baffe kw'ossa n'abantu abalala bayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo nti waba muganda wo ng'afunye obuzibu ng'obwawo mwannyoko kitegeeza nti ayinza obutafuna buyambi okuvawo omuntu yenna awulidde oba alaba emboozi ng'eno. Kitegeeza nti oba ofiiriza abalala bangi emikisa gy'okuyambibwa kuba kati Abdallah omugamba okuyamba ayinza okulaba nga ggwe ayagala omutemula ayinza okulaba nga ggwe alina ky'omwagaza mu bulamu
actually naye kuba kuwasa ebyokuwasa hizo kwa ebyokuwasa tayaga kuddamu nakiwuliza naye embeera eyo abamu kubasinga okubeera nayo be bantu abo abeefuula abalungi mu kusooka so nga ate balina amaliba amalala balina kkala endala mu mitima gyabwe ebintu byoza nti si birungi n'akamu n'akatono naye njagadde kubanga nkusigira ekifaananyi ky'abantu be tuwangala nabo n'abantu abamu ebizibu bye basanga oba ebizibu bye bayitamu kubanga eno true story mukulu ono gy'ali mu mbeera eno yonna asobola okuba nga ate mpozi gwayinza okuba nga omanyi bonnamwaya mu ngobe Abdallah Kirunga nkakasa osobola okuba nga omutuukako emboozi eno n'agikubulira bulungi nnyo so njagadde kubanga nkusigira ekifaananyi n'abantu betuwangala nabo oba abantu betuyamba abantu betuyita abanoonya obuyambi emitima gye balina ne byebaagala mukazi y'ekigendererwa kye yalina mission ate alika mission eno yali ku Abdallah yennyini ng'alina byamumanyeko n'ebirala naye ensi bwetyo gye tuwangaliramu ng'oggyeko ekyo naffe kennyini abagirimu tulina okumanya abantu ki kye bayinza okuba nga balina gye tuli oba omuntu asobola okubala nayo emyaka 23 naye nga ebigenderera bya myaka 6 so tobeeranga n'omuntu omwaka gumu nolowooza nti kakati ono maze abantu bakweka ebintu byabwe bakweka empisa zaabwe asobola nezikwekera emyaka 2 ng'okusatu n'ajjayo true colors so embeera eyo ze